abavuzi b'amafuta ne ba manager babeera mu ddiiro eyo ey'okusuula ebimotoka ebyo bafune ssente ajja n'amanya nti ekimoloka kijjudde n'atundako mubeeramu emyaliriro muli ebisenge kiba nga kya bisenge 3 asobola okutundako ebisenge ebyo 2 kati ekisenge ekimu nga driver alina okumakinga sure nti agikuba ekigo Madubara abantu bamufunireko nnyo si yekka be bazze basiba mu ngeri ng'eyo nze kyenjagala abavubuka bamufunireko nnyo ekyokuyiga nti osobola kikola ng'olwokuba oli excited nnyo abantu bakulabe naye ate bw'ogwa mu buzibu obeerayo atya bamugezezaako okuva ku Ssemwogerere Ssebaggala amugezaako yaafa Besigye Bobi Wine kati naye abantu batandise omubuuka nti kasajja bonna bagezaako obugeza ne balikaawo mugezi oli omuyita Katonda alina ensonga ze lwaki amuyita Katonda. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Abantu begayaaza essanyu lye balimu tebalirabanga ekitundu ekimanyiddwa nga Emirambo Maama Maria yagenze maaso n'okuba nti abalabikira. Maama Maria wabaddewo engeri y'eddinisa kiki mu Kenya yera maaso wabaddewo ekikomerawo mu bitundu by'Emirambo Maama Maria yagenze maaso n'okuba nga yeeyolekera abantu. Yabadde mu nkula ya ddinisa nga bw'osemberera eddinisa bw'oti Maama Maria obeera omulaba. Era abamuwulidde bonna abantu beekulumuludde okweyiwa Emirambo bagende maaso n'okuba nti beerabira ku Maama Maria. Nannyini kikomero ono we twagenze maaso n'okuba nti tumufunako yagambye nti yakubye bukubirira okuyita poliisi esobole okubeerawo ekuuma abantu bane bawe security ate era n'agamba ne kaabuyonjo gye yabadde nayo yabadde tekyamala olw'enkuyanja y'abantu abadde beekulumulula okujja balabe ku Maama Maria. Bintu birungi nnyo kuba nti abegayaza be basoose okuba nti ababonekera naffe ab'emakindi eno tumulinzeeko nga naye mu Uganda abakazi n'ababodaboda osobola okukolayo akantu kamu n'obakuŋŋanyiza ennamboole n'obayiwako omuliro n'obakubako bbubu ne bafa bamala kufa ne balyoka bamanya nti kibadde ekitutisizza temulimu makulu. Nali nzikirira nti nga ndi ku bodaboda ng'olokyali ku bodaboda ndaba abantu abangi awo awo nga ku bagiyita batya hoteri ku Kigende Nabweru waliwo hoteri ku Kyenabweru faamu awo ng'abantu bangi abamu badde eno abamu badde eno ole faamu Nansana wali ningamba owa bodaboda abantu abo bonna bavaawa tukirira oli ne mugamba naye pulira kinnumiza omutwe tuyimirire tubuuzeeko ku omu ki ekiriwo mu kitundu tugenda okuyimirira ne bagamba ng'abakazi bangi balina abaana ne bagamba nti tuva wali ew'omulongo 2 kati nolaba mulongo 2 buli yajjanga kole faamu olaba nga Nansana deri ku masitoowa nga waba wakuto okuvaawo ku Kyenabweru kudda ku masitoowa kati nga wovaawo ne kudda eno mu Lubigi ng'oba mubbi osobola okubba amayumba ageetoolodde awo wonna nga bonna teryaliyo bonna abakazi nga bazze ku ate nga ne baasi zibayiwa. Kati ababodaboda n'abakazi ababadde ku Maria Maama Maria tebalina bukakafu nti oba ye azza atya omuntu eyafa azza atya mu kifaananyi kati waliwo yagambye nazze n'akatambaala ne musiimuula ati n'avaawo eddakiika ezi ng'akomyewo nengamba obusiru nga buli mu bantu mu Kenya. ye ani yabagambye nti oyo Maria mu bakazi bonna bali mu nsi muno ani yabagambye nti Maria yayogeddeko nti ye Maria kyova olaba nigambe nti osobola okukola akantu n'oyita abakazi n'ababodaboda ne bakuŋŋaanira ennamboole bwe n'oleeta bbomu n'obakubako bulumu ne basaanawo ng'ekibaleese tebakimanyi nakimanya mbu baavuddeyo ababodaboda nga abakazi bajja n'abaana abamu bakwatako bati obasaba mukisa naye kati kyavudde kiti mu nsi yonna kubanga enyuma bwe yagenze eggayaaza yasinga okukkiriza mu nsi yonna yasinga okukkiriza mu nsi yonna ate olutalo okusebo n'olaba okusembera obusembezi okukwatako wali olumanyi olutalo lwabadde basobola n'okufiirawo ekiziiro omanyi olutalo lwabadde ogenda okumukwatako obukwasi kubanga nze natunuulidde nnyo ku TV
netegereza ekifaananyi nga sikiraba era lwa omu yavuddeyo wabonabola n'agamba tekiriiwo awedde anti obonekerwa mubonekerwe nga otuka omulaba byabubbi kati yabagamba mbuno buli ajja n'akwatako emyezi yandivuddeyo n'ennyumba afunye ezizikuba plus alina ne munda nazimbawo ne boys quarter endala ne kabuyonjo kuba kabuyonjo yo bantu babadde bekulumulula nnyo yamulumye nnyo awedde alizawaka namwe gumugumu temusukka ayingirayo gumugumu osindika asooka tewekama wabula ali okumpi waggwawo ovaayo mwana muto teri mwana muto yekkama ogusooka ngako kayimuka kaba kamanya aweddeyo kati obukulu gwomanyi nti naa bw'oyongera n'oteekamuko ku maanyi waliwo omulala ajja bwetuba tuvudde awo mubamu ku basirikale oba omusirikale amanyiddwa nga tusiime yagenda maaso n'okuba nga asiimibwa olw'akatambi akakwatibwa ng'ali mu nkuba yafunye ebintu bingi nnyo muli n'oweerera abaana be n'ebirala bingi abatrafiki abamu we baawulidde nti tusiime yasiimiddwa waliwo abalabiddwako nga batandise kusima ttaka ku nguudo abatrafiki nga bakutte enkumbi ng'asiima ettaka ofaako nayita n'omukyalero wa trafiki n'amutikira ku wilibaalu ne batandika okusomba babakwata obutambi bali ku byabwe ate be bafunye n'abakwata nti nkwata ngenda sima ettaka abo baga bakuyita okuviiramu awo ngaayo kyomusota ali noli owa trafiki yasooka naye emikisi chases nyingi nnyo naye yeetega bwetezi abantu bagezi nagamba omuntu nti nkwata katambi katambule kati oyo aba mugezi oba yeetega bwetezi kuba wotunulira nole yasooka tewaliwo trafiki akutte naye ng'afiirawo ng'ekipooli emmotoka zaali za lunguba naye ng'olaba nga zeetadde wallahi billahi tallahi yafuna bufunyi mwana n'amugamba kati tugenda kuzannya firimu jukira bannayuganda bagwira mangu naye bannange trafiki yali mungi nnyo tewaliwo kibubeeza mu nkuba ensonga kyekkubisa enkuba nga n'amazzi wansi gakulukuta gengatto yonenene eri mu mazzi yali asobola okudda kabalaza n'afuuwa kabalaza niwatula butuuze emmotoka zaali zisobola okwetwala kati oyimiriza zaki mu nkuba mu uganda teri wa traffic akola mu nkuba just yabba bubbi bantu magezi nafuna amulikodinga bannayuganda ne bagwa obamanyi bannayuganda obamanyi kugamba bugambe katugezesa omukisa bwe kikwatayo ne kikwatayo naye munnaye be yainspire nze batandise kusima ttaka ku nguudo abo bajja bikola byonna bali ku byabwe nalabyo wakabina nga wali ati omukyala nga ayina ebbina neŋŋamba olimu bibyo kati kyogamba buli omu agenda kukola bwati n'omuŋa oli wakabinako sebutaata kale abasidi omusunsuzi lyerinnya eryange program gye tuliko emanyiddwa nga the weekend show tubeerawo olunaku oba omuyonani yagenze kulaba Mariya ani bwe banabatta Yesu kati alayika yatiddemu agamba nti maama yako omukazi waba akomyewo Yesu ateta kutazaala Yesu omulala amwetegekere naye amutte bwe n'abayudaaya abatta Yesu omulevu gw'amannyo si musiraamu mutidi nnyo kale tubeerawo olunaku olw'omukaaga saawa zibeera mwenda ez'akawungeezi ate era n'olunaku olw'essande saawa 3 ez'okumakya mbeera ne Bukenya Media wamu ne Benito omuyudaaya mu buufu obwo omuyonani oba omuyudaaya nga sinawa kuwa Bukenya Media njagala okutegeeza ku Alison Painters UG bali bagenda maaso okuba nga bakusiigira langi ekizimbe kyo enkula yonna yonna ate ng'ebbeeyi mugenda maaso n'okuba nti muteesa osobola bakubira ku 0705 19 36 0705 1936 ate era mu buufu obwo amwana mulenzi oba omukulu Bukenya Media wagenda maaso okuba nga asibuka Yesula Motors bano bagamba ensonga ze bagenda maaso okuba nti bakolako nsonga za motoka oyagala kugula motoka oyina ekisiraani wamwe babaga temulivuga ku motoka genda kusula Motors ne woba oyina akasente katono bwe kati osobola okuba nti okatwalayo n'otandika okuvuga nga ate bw'okola ki bw'osasula mu bufu ofaananako bwetyo oba n'ogulawo account not depositinganga weziggwayo ez'emmotoka gy'oyagala
ne bagikwasa mu butongole osobola okugenda maaso okuba nti obakubira ku 0779 21 41 mu buufu ofaananako bwe buti omukwano kyadda ky'omutwe gumaze ne gukwata ati omutwe mukadde kati gyakubembeekereza nnyo ate nga tolina kyokozesa I know yesu oli musiru busiru Right. manyanga owerabira bwerabizi mangu nabano bajogedde ekigambo ekibinjo obadde oyogedde ekituufu kale buuza ku muntu tugambe ebigambo abantu babuuzizaako tusimbula kale abo tugenda maaso n'okuba nti no tuyingira mu topics ezikutte wiiki eno okutandikira ddala kyali kyannaku nnyo nnyini ddala wiiki eno abantu b'ekigogwa waliwo emmotoka ya petulooli yagenda maaso n'okuba nga egwa ebimotoka ebyo ebitwala amafuta abantu ne batandika okuba nga badduka beesenere ku mafuta oluvannyuma waayita eddakika zaali ntono nnyo nnyo ekimotoka ekyo ne wagenda maaso n'okubaawo okubaluka okw'amaanyi omuliro ne gusaasaana buli eyaliwo nga azze kusena mafuta ne gabookya abamu paka kufuuka bisiriiza nga bw'omanyi obuzibu obuviira ddala ku gundi eyo basooka ku reporting abantu 11 ne batuuka mu 15 abafudde but still numbers tezisobola beera conclusive nga bw'omanyi nti ate ab'ebisago nabo baali bangi nnyo 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 nga bw'okiwulira. There you go. kitalo nnyo eri bannaffe abaafa bannayuganda bannaffe abafiirwa obulamu kale nno bano abajja okusena amafuta bo bandifudde oyinza obutabasaasira nnyo naye ate ge baasanga eyo wansi ennimi waliwo gagwa ne gakulukuta kati omuntu waliwo omukyala yalaba nti gano nga mafuta nga mpuli agawonya ye naddukawo nalaba amafuta agawonya jjukira omuliro wegutandika wano wegutandikidde gonna gubuna omulundi gumu kasaba nga petrol naye nga ebiseera ebisinga sigamba nti kyekituufu but in most cases eba ddiiru y'abavuga amafuta ago ne bamaneja abavuzi b'amafuta ne bamaneja bebabeera mu ddiiru eyo ey'okusuula ebimotoka ebyo bafune ssente ajja n'amanya nti nekimoloka kijjudde n'atundako mubeeramu emyaliriro muli ebisenge kiba nga kya bisenge 3 asobola okutundako ebisenge ebyo 2 kati ekisenge ekimu nga driver alina okumakinga sure nti agikuba ekigu kubanga mmotoka eyo ebeera netwaka namanya nti eyimiridde wano kitegeeza nti ne manager aba akirimu ono driver nga ye kubaviira ddala waggulu abatwala manager ono driver nga ye tasobola kikola nga ali yekka ne manager aba akimanyiko kubanga aba agimonitizinga ti etambula emiridde ku petrol station wano ne batunda ebisenge nga 2 sigamba nti kyekituufu niye ebiseera ebisinga oyogera ku byomanyi bye wali owulidde ebibeerawo ku bigwa by'amafuta ogwo kati olumalawo okumanya nti no bafunye akasente kaabwe basigazaamu ekisenge kimu aba alina kunoonya wakikuba kiggwa okusobola okuggusa ddiiru ye nalaba akaserengeto nalibagamba amalanga emutabe ku ttaka ekyabakulu kyeyakola kugamba abantu nti bannange emmotoka z'amafuta ego muzannyo temuzannyirawo tewalirungi mudduka ewo owasigiri wagoni naddukawo wakasooli nadduka emisimu kati abatatyaddeenya ne bakola ki ne batandika okujja basene naye nga amafuta gosena ekidomola kimu ogenda kifulamu emitwalo nga 7 kubanga liita webeera ku 5,000 kitegeeza nti liita 2 gyemitwalo 10 ate nga tosobola tundira ku eyo price olina tunda half price kwegugamba nti 7 ba 5 kuba oli aba yeebadala akubuuza ogenda kuganywa bunywi omupayogasuubuddewa galimu n'ebicaafu ninga ekikutta busente butono nnyo obwo kyobola ngambe ti nno nsasira nnyo bano bannasaalumanya ab'ebbalibali amafuta ge basanga eyo mu luumu zaabwe ne gabakosa bombasaasira nnyo ne bano mumulina kukimanya nti ndo tozanyiranga n'akagambo kwekali nti danger petrol akagambo keep distance ezimu ateeka nako keep distance ninga mu byonna nzirayo ku nsonga gye nayogerako edda nti accident zonna ez'ebimotoka ebinene eziyitiridde mu Kampala lwaki ebimotoka ebyo biba bitambula emisana bw'ogenda mu bibuga ebyakula ebimotoka birina gye birina okuyita zitambula kiro oba zitambula wiikendi bwegenda Abu Dhabi olaba oba ku mmanda oyinza okulaba ku kimotoka ekinene kyonna kyonna kabube kiro
zitambula trafficking weekend kuva ku Lwakuna Lwaggulo kuva ku Lwokutaano ye weekend yaabwe kati wano Uganda tetujja gamba nti no zitambule weekend kubanga tukyakula tukyetaaga okuba nga tukola wabula balina ziteekalirawo tteeka nti okuva ssaawa 4 za kiro paka 12 za kumakya okulaba nga emmotoka etambula emisana fine tosobola kumala lunaku lulamba nga mu Kampala tewaliwo mmotoka eganye kusiba netomera abantu abakuba mayumba g'abantu olugano okusiba nga abeerako ne gyakuba oba ennyumba y'omuntu omuntu abeera mulinga kiro yeebase agenda okusimuka nga yafudde tozukuka ofudde omuzimu gugenda gwetala gugaba ki ate tuliwa emmotoka ezze yaganye mba okusiba nga ne driver yadduse dda tolina kyogenda namukola ate obawe gavumenti yeyina okutaasa abantu ebimmotoka bitambule kiro nukuba kutikkula bintu bibaleese bikolebwe kiro oba emisana mango yasobola okitambula n'atuuka paka 12 n'apaakinga emisana ne batikkula nekibanga kiri station wamu nga kirinda kimu kuweza sawa zaakyo kiddeyo era buli muntu asobola okukola abibeere ne kafyu nti emisana teri kimotoka kutambula mmotoka kuli olwo gye nayiseeko wano kuno wakyaki yakayiwa kire kidda ku munaku makya ng'agikubye ku kikomera kya kalina kye batandika okuzimba ng'eganye ng'akubamu akafaananyi nti wakkirira wansi ayite mu kajjankisoni kati ng'alina kunoonyaawo wakikuba mu sipiidi awo era kyabale kasalinyemu bwati ekigaana kiweseza bwesa ku kikomera nakaka nkiwummulize wano nikiba kukkirira ebyakayita kusula matozi biri ebi bisatu nzijukira kye nalabako vidiyo yammwe era kweri ku peji ya kamera gye nakiraba kyayitawo kapaa kyava waggulu ku kalenda chansi gye twakafuna eri egi nti mu junction ya Salama Road basanga temuli mmotoka eri tewabaawo traffic mama ajjajjajja bananga abajja basobola okufiira awo ninga ekireeta ebyo mmotoka kutambula kiro kimotoka ekyo wekigaana okusiba ekiro mmotoka ziba ntono tekikosa bantu batambula denje eyinza oba entono eba ntono ddala akitereza butereza n'agenda paka eri ku lusozi n'akisibira eyo talina gwayinza kukosa kuba waba werudde ekintu kyangu nnyo amateeka mugakole olaba leeta amateeka agatalina makulu negayita nire etteeka liyamba bantu ebyo emmotoka bifa engeri gye zijja eno nga zaakolakola dde ebweru ejira ku mileage ya 10,000 ngatambula dde ate gafa tugiyita mpya ne bagireeta ebulayo katono nnyo eggweko kiregeza ekola ensobi ssaawa yonna nalabyeko bambi omukyala yabadde ne bbaawe n'omwana family but yanyumiza nti bbaawe yabadde yaleese ebbaafu esooka kati n'agituuse yonna egguka kati mu kukwata ebbaafu ey'okubiri olwatuuse omukyala yawulidde kibaluka omukazi amafuta yagatunze abago tegamu ate kati oba ogenda yagatunda atandikira okuweerera bukinya tugambe ki bwe babasajja balina obutakola baba tebakola babeerawo bakireresebwa ku kyalo kubanga yabaddewo essaawa eyo n'aleeta amafuta yalese ebbaafu emu naddayo akima ebbaafu erimu liita teziwera 2 ne 10 10 ziyitamu ziriga 15 emitwalo ng'ena ate giba esatu awo bakuwa esatu tasobola mwami aleese ate aleeta tejjodde bulungi kubanga ogireeta eba eyikayika ayinza okukuyikira n'oyite wali omuliro kati olina gyetwala nga kwegamba mu Afirika omuntu okufa entuuko zituuka tulina entuuko nyingi ezitali za Katonda tutambulira mu ntuuko kati Katonda agenda okulaba waliwo abantu abazze abavubuka abafudde nga tebalina maliba agamba gabudde erisooka obuuze ku abo ginoonyereza abo bavuddewa bagenda okuyamba ekimotoka ky'amafuta taata ekimotoka ky'amafuta kyagudde babadde bagenze kwesenera amafuta by the way nga tumaliriza ensonga eyo Bukenya njagala okujjukiza abantu nze mbadde munamuŋŋoona ebbanga lyonna northern bypass awo sisuubira oba yali efuuse northern yali tenaba northern yes oyo yagirabako omuliro ekimotoka era kyakula mu nkula y'emu yali 2013 that must have been 2013 we namuŋŋoona ekimotoka era kyagwa mu nkola y'emu yennyini abantu ne batandika osera no baasena amafuta for some minutes eddakiika zaaweraga bagambye abantu nga naawe baafa naye ng'abantu baasena amafuta okumala akabanga
nga bambe bayita bannaye banne mujje tusene naye mugana ekintu kyagira omulundi gumu bu ebyaddako enkeera kubeera bwali budde bwakawungeezi zaali mu ssaawa 2-3 ffenno twali eno nga bwe tuyimirira eno tulengera kiriro kitetta n'ekiriro nga olaba flames naye ogwo gwawo gwali gukasuka n'ennimi gwagiranga nekola vu ne guzingako gwali mubi nti abantu baddukanga nga bambya asomose wano ne gumusanga eri nga bw'onadduka wano n'otambula mita nga ziizo ekiriro ne kikkuba oba abamu byabazingangako nga bikola ennimi vu ne bibazingako ne bibookya era abantu babajja nnyo mu kitoogo kya Lubigi ekyo kuba mwe beesuulanga no okwesuulamu asobole okukola ki okuzikira naye nga ate beesuulamu bintu bibafumita era Emirambo baagijja omwo kuba ffe twagendayo enkeera ku makya era nze we nategeerera obuzibu bw'ekyo ekintu nze nokiraba mu kkubo jase eyo incident ezikira ne bwemankisembere abamu tebaaliwo kati tewaliwo nnyo social media gasiyamanyi kati kuluna social media etambudde nnyo ati abantu bategeera nina n'ekirala era kye nalabye ku Twitter okwo nga ekimotoka kyadde kikutta omuliro naye seba ate abantu nga kyennyini ekya petro naye nga seba abantu bagenda mbu bayiwamu ettaka kizikire bakizikiza naye kavidiyo kalayo kakakaddeko naye nga nagayi gwenda baseba akwata ebibuloka mu bwakasuka nga kisemberera oba lwaki ngamba nti ebintu bibeera mu ddiiro singa amafuta ago gabadde mwegali gonna nga tanka eyo nayina nga bweri nga yabadde ejjudde nga mweri ate obulabe bwandibadde bulala bandifudde nnyo niyo olaba bagamasseeko kati kuba wano ennimi zaakasukanga that is how bad pasika bandi bagatunzi butunzi walala naye nga si kyekyo ddiiro zibeerawo kale atwabadde mu wiiki eno ne tufuna omukisa gwotuyiyeemu musajjawo twabadde tuli awo ne tulengera ku mpologoma kabaka yalabiseeko yabadde saidi z'ekaazi awo ng'agenze kulambula ku ttaka abasikawuti we bali ettaka eryo libaddeko enkaayana z'amaanyi nnyo nnyini ddala but it was such a very beautiful moment wamulabyeko empologoma wagirabyeko simanyi nti kabaka ayinza okuddawo n'anyirirako bwati nekituwa essanyu olw'ebigambo ebyayogerwa ebingi abantu nga baatokomoka mugambo bonna abaatokomoka tekuli n'omu yayogeddeko ate teryapositinga teryamupositinga nga bo baali baagala nnyo kiri kituukirire kiri tino bakube propaganda waabwe nti no butwa kabaka ave mu nsi batuukirize ebyabwe baagala abantu beekalakaasa ekyo kiba ekigendererwa spark off bwe bakiyita mu luzungu a spark emanduso wasoma Oluganda nakasigirwa endazi nakongeza kikolwa nakongeza linnya obwannannyini ate gwe walusoma nnyo bwobanga neyo bwannannyini okimanyi baali baagala bafune emanduso nga beefuula nti balumirirwa nnyo kabaka mu mbeera gy'alimu naye ng'ate baagala kibeererewo ddala kibeere kituufu kubanga bakitaginga ku muntu nga tebalina bukakafu kabaka ali mu mbeera eyo Katikkiro yamuwa obutwa era yabujja wa Museveni kati nga kibataddewo buli muntu alaba kabaka ng'agenda ali mu diminishing return yaggwerera ati nga boli essanyu naye nga baba bakyogera nga bongera ku posting nga baba bakyogera ate bakyogera balaga ennyiike naye nga munda basanyufu nga baagala kituukirire kiri emanduso yaabwe etuukire bave ettake bave buwanganguse gye bali eyo abamu South Africa abamu ttake beegatte ku Weemagere mbo kati bagambe muno ffe tulwanirira obulamu bwa kabaka naye kati we yavuddeyo n'alabika obulungi bw'ati tebapositiza olw'ensonga bajja babuuza ebibuuzo nti obutwate kati bunyiriza obw'ennaku zino kuba emabega wali ebintu ebyali byogera obubi kabaka byali bingi era byatambula nnyo n'ebifaananyi bino kyalabye nga bitambudde nnyo nga te bantu bandi balabedde bafuna ssanyu naye nga n'abasawo b'e Namibia balaba edduka ate nkyalwala neŋŋamba nti ngenda Nairobi Namibia mu kibira maama bali basiba yingini maama
but it was a very beautiful picture and the videos. Olw'obuvunanyizibwa olususu kale muswadde nnyo abali bayengeeza ebigambo byammwe ffe tuli basanyufu nga kale tuba tuli awo taata Nisha nga ye wuuyo Nisha oli wa Haji ne Hajati nga naye agenze maaso n'okuva yalaga nti Zuula Hajati alabika yamukumpanya naye mu bufu obufaananako sofa nalabye nno bagayi bali babiri kyolina okumanya nti Hajati mu Uganda alabika nakyogerako wano nti akwata mu bakazi 10 abasinga okuwooma Hajati mu Uganda kyuvula bakozesezza abasajja ensobi bonna abasiraamu bonna abamazeewo buli gwakwatako tamuleka kyekimu abuyana bubuyanyi fo kyogamba nti bannanga omukazi anziba awenga buwenzi kati Haji yagenda n'ava e Sudan najja nga Hajati taliiwo awaka n'amala wiikisi 2 nga Haji fo kyogamba nti kakambwala agambe negwe oliruddawa agavugambye Hajati nanga Hajati ndi wano jangu komawo nga yegayire bwegayirizi ng'obuwoomi buli tabulabangako Haji paka essaawa zino mubuulira ensobi gyali akoze agamba kwagala nnyo Hajati akozesezza abasajja ensobi naye nga kyolina okumanya nti Hajati muyaayi naye nga muwoomu kugambe mu Uganda mu 10 erisooka mwali atanalabalaba yatena nyina okufumba naye kusinziira ku basajja abamuyiseemu bonna bawenze buwenze oyo Haji kye baamukola oyo ow'emipiira yalinga alina edduuka wali nga ku Shoprite awo nekakati weeriri ng'aleeta emipiira baamulya konteyina 4 nga zonna aweereza buweereza omukazi atunda tazzaamu ebyapa byonna omukazi yabirina ate n'abiwamba Haji abaana bye yamuzaalamu n'agamba naawe mbakuziririridde kubanga yamuleka ku 0 kozesa ze watwala obalabirire abaana yoyo omukazi naye ng'ali smart nnyo kuluno badnage media bipambiemu gwe okiweddemu ali smart nnyo anti mukyala mulungi nnyo pokka kati omulaba nga ali myaka 4 naye ng'omulaba era mukyala musufu kati asobola okukozesa ensobi nga mu buli kimu ali taratibu sana luwombo lw'amaggi tayinza butababba Haji mpaka n'omuzza ebbali Haji kati Hajati najja n'amugamba Haji kati biwedde wali mbadde munnaŋŋamba bwe nti ne bwali Haji wange naye kikuba kipeege mu bireze ebyo Haji ogenda okulaba nga aba media mulinga mwagala twawukanya nze nali mbasabyeko mumpolereze mututaataaganya mwaleeta obukamera bwamwe nga muzunga mumanje tuvudde mu maama we yamugamba omukazi oyo ng'alinga atali mulungi naye nga Haji abiwulira ng'alozezzaako bwe Haji yagamba bugambe mukazi nti nno njagala mukazi wakuwasa n'agamba ate kati nze nnyina omusajja nawe Haji kyokka bannaye Haji n'amusuna ku bubeere buno obusonge kabuti kyokka nawe Haji Haji yaddamu okutegeera okuva olwo Hajati ali smart soka mukazi mulungi ate muwoomu ali smart and clean Haji I don't want that nonsense. Kale wetuveeyo naye nga mu byonna sijja kugamba nnyo nti nno Hajati musobya nti oba Haji musobya n'okusinziira ku betuwulira tulaba nga Hajati ayinza okuba nga ye mulimba sijja kujajenga essaawa zino kubanga tetumanyi ki kituufu naye ebyogera byonna n'ogamba naye Haji ono aleka bamuwaayiriza kubanga omuntu okuggyako omuntu embuzi ku katanda waggulu mu nnyumba ennamba ey'abaana bo nga wansi waliyo asuze wabula kaddeeka gwe n'omugirako waggulu embuzi eyo gwe nawe wali oggyeko ku mukazi embuzi wannyomeza omanyi bulungi omuntu kwajjako embuzi ayisibwa atya wabiŋŋamba akatwa kyoyagala ebyange byemmanjogera byokka ebiyonsirike gwe nyininyini wabiŋŋamba nti mwaseeseetuka ne muva ne ku buliri ne mudda paka eri kakati omuntu ali nze ebiri ogenda giraba era muba mukasazeemu nja kumanya Lukiya nja kukunyiigira kubanga kimu mugenda kasalamu nengenda kukunyiigira Lukiya
kubanga twagala nze ngwe neyogerako ebituufu ebikwa ku nsi n'ebyono mubirekeemu tumanye nti nno ffena kati tumakinga ogwajogerera nze nduddewo okyogere niye ogaanyi kubanga nkugambe nti omanye ekigambo kye bayita okugjako embuzi ng'olikaddeeka waggulu awo embadde ngenda okugamba okusuubira gwe ogambe nti wallahi kiziba kizibu kubanga nange gwe najjako twakola bwetu ne bwetu ne bwetu osirise busirisi nzine mbikwegera nti mwasese tukukuva eno paka eri nga mwetolola mulinga abakola saako mulinga abeetoloza ekiki abalongo kakati gwe ogamba ota nti nno muwala wange yali talabanga ku musajja ate asula kaddeeka waggulu nga gye yamugirako embuzi ku myaka gya haji egyo gijjako omuwala omutembuzi oyo tasobola so kati bye bitubeeza ennyo ku sayidi y'omusajja naye ate kati tujja kugyesigamako nnyo mulinda kiva mu kooti kubanga twagala okunoonyereza kugende ddala mu maaso abanga ddala yakwata avunaanibwe bw'aba teyakwatibwa omukazi ayingire ekkomera ekibonerezo kyono kiddeko oli tekiyinza kuba kibonerezo kinene nnyo bwe kiti kale bwe tuba tuvuddeawo mwana muwala Precious Remi Reipi baamutwala kaguddeyo wiiki eno era ndowooza ebivumo byafunye mu wiiki eno ayinza obutabifuna mu wiikisi ezinaddako oba emyaka eginaddako yali ku show live n'agamba nti President Museveni ye katonda waffe yagamba mbu tulina bakatonda babiri katonda ow'omuggulu nti ne pulezidenti w'eggwanga lino mbu abeera katonda awedde emirimu kuba nti yasalawo ku bulamu bwaffe gwayagala afiirawo andowooza ati infact we yabyogere ne bagenda ne mu bulango naye akatambi abaana ne bakatambuza byonna ebyazzeeko yayinza okubimanya naye Reipi bamuvumye ti tebiyinza muluma nze batebirina munnyo na makulu kubanga Reipi yemanyi bwafaanana okuva mu buto Reipi alina endabirwamu ewuwe akimanyi bulungi nti ennyindo ye tetudde nnene kati gwodda ku nnyindo n'ovuma gwe n'olowooza nti nekijja muluma tekisobola muluma n'omulundi oba olimba ate yagenda okyogeranga era akimanyi nti bakawawa bajja kukola ki bajja kumubuukira kati Reipi talina kyalumiddwamu n'akatodo n'akeddagala singa yeetonze eddanga ba David Lutalo naye wamuliddeko nga yeetonda kiti bimukwatako ebyo kubanga kyayogedde yakimanyi bulungi nti kyekituufu bw'aba nga si ye katonda w'oku nsi mumugjeeko mumanyi waayita ava Ntebe n'ayita ku bypass n'agenda paka Nakasera abaagala obuyinza bangi ababadde babwagala abalemeddeko ate buli amusingana n'owaba opposition azinga mukira n'agamba yeetaata kati oli okumuyita katonda w'oku nsi nga ne Seeka Mulamba Seeka Guggwa yatuuka mu mmotoka n'agamba yeene eggulu ly'oku nsi abo nomuna aboogera ku social media abavuma Reipi naafuna essimu ne bamugamba nti nno Museveni ayagala kukusisinkana tayinza nakwebaka agenderawo mu ttooyi kwejja mu bukyafu nadduka emisinde tumusisinkana ddi era olutuuka wali byabadde ayasamasayama ery'amaanyi azinga buzinze mukira nagamba ye taata bw'avaayo yamuwaana Museveni muntu wanjawulo nnyo mu Uganda omuntu okuvuga emyaka 4 ku mulembe guno omulabufu bwe buti ogumanyi n'okalakata abantu emyaka 4 ebyo byali byadda ni ku mulembe gw'abantu abalabufu bonna abamoloko abeeri bavuddevuddeko bonna ab'emisiri baani ab'Egypt bavuddeko ye teri tasuubira na kuvaako oyo aba katonda wa ku nsi bannange abawanjawulo mu bufunza abawanjawulo ku mmwe abaliwo bamugezezaako okuva ku Ssemwogerere Ssebaggala amugezaako yafa Besigye Bobi Wine kati naye abantu batandise omubuuka nti kasajja bonna bagezaako obugeza ne balikaawo mugezi oli omuyita katonda alina ensonga ze lwaki amuyita katonda nzange ndabira ddala katonda awedde kale ebyo byammwe bannaaye bwe tuba tuvuddeawo Madubara yalabiddwako omusajja tojja kujjukira bamugombamu obwala gye buvuddeko naye yalabiddwako mu katambi awo ng'agenda okuddizibwayo bakwalimanda nga ali mu kwegayirira abantu n'abaga bannaaye we naakomawo mujje muneeyimirire bannayuganda mujje mu ntaase oba yeetaaga n'obukadde za buli 5 mujje munyambe embeera gye ndimu kuba kigambo yagombebwamu obwala lwa kutyoboola mu kulembeze n'ebintu ebigwa mu layini efaananako bweti obutambi bwe yakolanga wano nawali but essaawa zino embeera gy'alimu newoomulaba enfaanana gy'afaanana musajja wa Katonda ebintu si birungi n'akamu Madubara ekintu kyayitamu si kirungi sinza kyagaliza muntu yenna bw'obawo nyina benyinza okukyagaliza
ngaba baita oli avuma nyo president bamwitani aliwa gundi lake choice yenchi mwagaliza ne Madubara yesinza ate kukimwagaliza kubanga yayina muka excitement alaga musanyusa era bwabanga balaba nti aboneredde bansaba afuna bamweyimirira naye siroza nti anaabafuna era kibe kyakulabirako eri abavubuka bonna abakozesa obubi social media nti musobola okugamba nti nomulimu struggle naye mufuna obuzibu obeera wekka ntera nnyo okukozesa olugero luno olw'essomero obeera ku ssomero nozza omusango abaana bayinza okukuwaga nga ddala olinamu akawala kookwana omusomesa nagamba galamira n'ogaana n'okakanyala olwokuba otya kubanga omuwala gw'okwana mwali naye lwe bakutuma omuzadde bw'omanya nti newakoze ensobi okugaana okukakanyala era omanya nti no kati okirimu wekka wali abadde bakuwaga ati kuli agenda kukuyamba ogenda yimirira bwomu bwoti kati ekyo nkirireetinga ku kino ekyebyobufuzi tosobola ovuma abakulembeze n'okola byokola ng'omanye oli wa people power nti oli muwagizi wa Kyagulanyi naye bw'ogwa mu nsobi ng'eyo bakulekayo oba ogifeesinga omu nga ggwe bali bw'obadde olwanirira kubanga okulaga ebinnya mu kkubo osomera olaga binnya mu kkubo kitegeeza obiraga mu mbeera erabisa osobole okusanyusa oli kubanga naye gwe mulimu gwatera okukola kubanga yagambako abantu temusimbe ebitooke mu binnya naye erabira nti nno Uganda okuva mu independence Museveni we yajja enguudo mmeka ezaali zikoleddwako kati percentage ki esigaddeyo tasobola kulaga ku nnungi wabula noonya wali kinnya kati Madubara abantu bamufunireko nnyo si yekka be bazze basiba mu ngeri ng'eyo nze kinjagala abavubuka bamufunireko nnyo ekyokuyiga nti osobola kikola olwokuba oli excited nnyo abantu bakulabe naye ate bw'ogwa mu buzibu obeerayo atya kati teri yali amupostinze teri yali agambe nti nalwana aveeyo bano bamalendi nti bakagenda amugye mukomero wa teri babobi yanga bonna teri abaliko kitegeeza nti nno kola ebintu ebyo Bobi Wine yafulumya statement egamba nti siri Yesu nti mulina okunfiiririra buli omu abeere ku lulwe ate nali nakola dda vidiyo nga nkyali Dubai ningamu omuntu eyakoma okufiiririra abantu ali ogu Yesu ate naye kisaaka kali kakyasobola kufiiririra muntu kubanga luli yafiiririra nga akimanyi nti najja kuzuukira kati saaka kakati newaafa tayinza kuzuukira kubanga olumutuuse mulaga ebiwowoolo nga ebyo simanyi nze byogera omutima nga bagujjamu akataago eri ensigo wali za milioni 400 kati Katonda agenda ogamba nti bannange omwana wange azuukire ng'omutima gukyakuba kati ebyokufiiririra abantu byaggwawo dda struggle gy'olina okweteekamu yakuva mu bwavu gwe nga ggwe ng'ogenda olaga abantu nti no enguudo sime zirina ebinnya nga ggwe ngaani ate nomala okulaga enguudo nti zirimu ebinnya nodda ku Museveni mbusime ekyoya kyaki okopooli laavaani babwitani lake choice byakola oli yetatekayo feesi ye nigwe gwokoppa up to now tetumanyi bulungi oba nirake choice bamukwata naye ebyo byo bize byogerwa naye tebiriiko nnyo ti maama we alina gwe yakubira essimu awo ebiseera ebyo tovola babannanga abazadde mulimu abazadde nga ye bambi ye naturally musiru yes si buli muntu nti no olwokuba alina amagezi oba mukulu tyaba n'amagezi waliwo ya receiving essimu ebiseera ebyo ng'omukazi amugamba nti nze maama waalako choice mbadde nsaba omupositingire ku bintu bino omwana wange sini muto bamusonyiwe bamute bamusibira bwereere oli nankubira essimu nangamba nfunye essimu kubanga naye ali mu media ne mugamba tottawana okweyingiza mu bintu ebyo lwaki teyamugamba wali before n'amutaakiriza okuvuma so embeera ng'ezo tuziyigireko kati olaba puresha essaawa zino puresha empisa z'alina baba mukazi owasa muwase baamugamba okuddayo okwogera ekigambo ku social media kyonna oba oyogera ku bakazi oba oyogera ku ki toyogera kati n'obwo budiweti bwolaba bwadda abantu bwe babukomyawo puresha ne smartphone aleka yajejjako dda takyagula na data kwe kunyirira okwo kwanyirira kati agezze ettamaliti sente za data zonna zonna alyamu buli data amugula amukozesa eki aba mu mutima gwalowooza ti niwabeera wakali alaba essimu ati babanga abamulaba tata wana kusaako data ne smartphone yateeka eri
bamugamba kukula babulabi nadde oyogera ku mbeera aki yonna ojja alina empisa tasobola nakwogera wawali n'awulira naye ngaekireeta ekyo ki yayogeranga abantu nga lwa bali mu comment section kubanga ze natunulira nnyo vidiyo za pressure nga ngenda nnyo mu comment ndaba abantu bagamba ki nga bangi bamuwagira wamma kyekyo wamma gwe kabaka waffe bamuwaga kati ye nagendera kwaba abantu n'amera ebiwawaatiro kye bamutuusaako kyekyo takyakkiriza okwogerako wadde okubulako obulabi nti waliwo vidiyo empya afulumya ati era afulumira ng'ageze mu kkooti kwekulaba ku bifaananyi bye ng'ettama liri eno yeemalako emirembe ye yennyini mbu Lubaale antumye Lubaale kati lwaki tamutaasa essaawa Lubaale n'okuba essasi limu adduka buddusi ng'ali ku mutwe kuno essasi ne livugira wali tetumanya gy'ayise akwamuka emisinde